ebinyonyi byonna mwabitegedde buli kimu mwabitegedde bibadde bajja bakola mwabitegedde nti kati ennyonyi ya Uganda bagijjanjabira waka nete kuli kafulu kuva mu Bombardier bali bakotte Axolo Sipanda Enyondo Kizo byonna bali mu kuba ingini mbuba ba ennyonyi ebuuke naye ekyo si ekizibu kyekiruddawa mbasibeze ennyonyi essatu eza Bombardier tezigenda kuddamu kubuuka kuba tezina insurance nga neggalaji y'ennyonyi bagitandise we bakanikira ennyonyi zino mu Uganda seroza tugiinawo kyovula nti ennyonyi ezisinga obungi zirandinga Uganda tezikufunawo justice ziri fuelingirawo tezifunawo services tezifuna services no services batala zifuna Nairobi wabula omukyalo no bamutulaki baloza fe tuli basibu bakola damage control kati omukyalo no yazze ne mukwano gwe kubaita Smile Director of Engineering n'agamba nti spare w'ennyonyi Bombardier nti ye kale ayinza okubanga gyali naye sipeeyo ono atwala ennaku 10 okuva gy'avudde ate yeetagamba buloka kati babuloka abo ate bongeza emiwendo naye kati tujja kulaba kati bwe yamaze okwogera tebabuloka ate sipeeyo atwala ennaku 10 ennaku 10 gy'emyezi emeka 3 gy'emyezi ng'esatu n'ennaku ezigwamu okufuna sipeeyo oyo tewannayita wadde ennaku 3 ate bo bali mu kkanika innyini za Bombardier engini za Bombardier ezo baazijjeewa ng'oli ayimidde mu Parliament n'agamba nti tebalina sipeeya wa nnyonyi ezo kitegeeza ennyonyi eyo abagenda ogirinya temulina insurance kati waliwo ka video akatera okubeera ku TikTok okwo kengenda obbazannyira kati nga you board Uganda Airlines at your own risk ka video kano mukamanyi bulungi nnyo kati njagala okawulirize ng'okalifalinga ku Uganda Airlines olyoka ogirinye nti at your own risk kengenda obbazannyira mukamanyi bulungi nnyo mukawulirize bulungi nnyo njagala olunye Uganda Airlines yebakuba n'Enyondo Kizo na buli kimu you board Uganda Airlines at your own risk kakano kati njagala chengero aka video kano bokawulira ekifaananyi kisiige ng'oli mu Uganda Airlines executive siige ekifaananyi ng'oli mu Uganda Airlines kawulire bulungi nnyo. This is your captain Abdullah Yusuf speaking and thank you again for choosing Air Somalia. Now we're ready to taxi after the delay for 3 days. The television is not working, but we're flying through South Sudan. You can enjoy Animal Planet from your right-hand side window. And the information about the flight, the toilet is not working. And we have 2 toilets sitting in first class. For the flight attendant, we have Aisha sitting at the back there. She's a little bit crazy. Please don't ask her for any information. The landing is not a guarantee. Last year, we have 1% making to Mogadishu Airport. Sit back and enjoy your flight, and thank you for choosing Air Somalia. Kati bola ka video yako buli kyowuliddemu ewali Somalia teekawo Uganda buli kyowuliddemu wali Somalia teekawo Uganda yembeera Bombardier mweri njagala kakuddiramu wawulira ekigambo Somalia teekawo Uganda kuba yembeera erimu njagala kakuddiramu kawulire bulungi nnyo board Uganda Airlines at your own risk njala kakuddiramu kawulire bulungi nnyo wali ekigambo Somalia teekawo Uganda kuba yembeera mweri kakakuddiremu. This is your captain Abdullah Yusuf speaking and thank you again for choosing Air Somalia. Now we're ready to taxi after the delay for 3 days. The television is not working, but we're flying through South Sudan. You can enjoy Animal Planet from your right-hand side window. And the information about the flight, the toilet is not working. And we have 2 toilets sitting in first class. For the flight attendant, we have Aisha sitting at the back there. She's a little bit crazy. Please don't ask her for any information. The landing is not a guarantee. Last year, we have 1% making to Mogadishu Airport. Sit back and enjoy your flight, and thank you for choosing Air Somalia. Katabitegedde awo tuvuddewo ebisigadde mwe mumanyi
njagadde kosa reference y'akantu ako olw'ebintu bigenda mu maaso. Kasoke mbwe mu dakiika museke kuba mwe musinga okwagala mwagala nnyo ebyo musoke museke mu bwe mmala okuseka nga mumbuulira. Mazo seka. Okusookera ddala tugenze mu part ya video. Njera ko baza mwenna bannayuganda abali ku ground, bannayuganda bali ku social media n'abali mu diaspora. Mwe bali ku defendinga kibiina kya National Platform, mwe bali ku defendinga gwanga Uganda, mwe bali ku defendinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nabanyonyodde ku Lwokusatu Lwokusatu ne banyonyola butya omumpembe Erias Lukwago byabadde ategese okukuba ekibiina kya National Platform mu Kampala akittemu n'omuntu. Wabula mu bwangu obw'ekitalo abantu bangi bavudde ne bakola kituyita counter attack defense, ne badefendinga president, ne badefendinga ekibiina, ne badefendinga ne abantu baffe. Nyongera okugamba nti mwe balinyo babalete. Wabula, listen to me very carefully. Sirina muntu gwe ndefendinga wano. Sirina muntu gwe ndefendinga. Wabula njogera mazima. Era mugawulize bulungi. Essookera ddala. Ebitambula ekiro ne Kabaka yeetikka bintu bingi bitambula mu kanso. Wabula politically Lukwago ayina ekintu kiyakola temwakimanya kakibanyonyolo lwaleero. Lukwago yamanya omuzannyo gwonna bwe gutambula. Kati n'ayagala azanye politics we akuba ekibiina kya National Platform atya. Bwe yamanya nti waliwo ekigenda okubeerawo, secretly yawandiikira ekibiina kya National Platform ng'ayita mu General Secretary David Louis Rubongoya ng'amutegeeza ebyali mu Stewall mbu bye baatuukako. Wabula ebbaluwa yagiwandiika, ebbaluwa yali politically motivated ng'erina kyetagetinga kyekirwa mu mpulirize bulungi nnyo. Ku kitebe kya National Platform n'obukulembeze bwa National Platform obukulembera President bafuna ebbaluwa nnyingi nnyo. Wabula batuula ne basooka ne banalizinga ebbaluwa ezo. Secretary General ne President baatula ne banalizinga ebbaluwa ezo. Bagenda zizula nga ziri politically motivated. Lukwago alinga yali akola defense ye nga kino tekinnatuukawo. Esigi ne President ne bakimanya tebali playinga ebbaluwa eyo kugiddamu. Baba jiddamu bali bamuwa platform ku bikibi yali amaze batega ebbaluwa kaali katego. Kyovola nti bamaze okuba omwalo ogwo ekibaati. N'agamba nti bakansala ba NUP bawayo omwala. N'aleeta n'ebbaluwa eri okulaga nti yainforming ekibiina before ng'agikozesa nga defense okuba ekibiina n'okuba security n'okuba obukulembeze. Lwaki teyamanya nti bw'owandiikira president oba esige n'omuwa ebbaluwa bamala gisoma gitunuulira ekigendererwa kyo kiki, baamanya ne basirika tebaamuddamu. Yensonga lwaki Lukwago yandi baddaga nti ekibiina nakiwandiikira kyanziramu n'okunziramu wa kyagaana omuddamu kubanga kyamanya Lukwago yali azannya politics we era kyamulidde. Bwe baatuuzizza olukiiko lwa KCCA baakunyiza Lukwago aleeta obujulizi nga tabuleeta. Nkiddamu zo ssente zaatambula, ekyo si kirimamu ssente zaatambula. Wabula authorization n'ebyakolebwa byonna byakolebwa mu presence ya Lukwago ng'abimanyi. Ezebbaluwa Museveni ziyawandiika just zaali kwongerezebwako Bungereza. So yagenda okuzannya omuzannyo gwe ng'ayagala gutomeza esigi na kibiina, baamulabuuke tebaamuddamu. Ebbaluwa lipula gye yagenda okukozesa tebaagimuddamu, era esigi ne president baali bagezi nnyo Lukwago ne bagumuleka mu muzannyo gwe. Ekigendererwa kye kyali ki? Mbagambye mu kanso yagenda otuuka mu ngalo bakansala ba DP n'abakuba n'abayuwa. Mwali baba FDC n'abakuba n'abayuwa. Here comes aba NUP. Nabo yabadde abatadde mu tagete bakube n'ekibiina kisaanyewo n'ekigendererwa kye nga yagala ku frontinga bantu be ba PFF nga bayagala ku frontinga. Ekyo twakibanyonyodde bulungi nnyo mwakitegedde. So ebbaluwa Lukwago ze yawandiika oba ebbaluwa gye yawandiikidde esigi n'agiwandiika ne president
zali politically motivated nga Katego ayagala kubira mu kibiina wabula byasanga bagezi tebamuddamu kukozesa kakodi yako kutwala baluwa eyo gikosa nga kyakulwanzira bamukuba ekiteezi the same thing kiyakola yebuzabuzanga afuka naaba okumanya bana basajja baba bayise mu kosase yabadde mu kosase nabagamba luli ndi bajja kuyita abantu mu kosase nga Segona yabayita kyakumekereza kitya bwe baba yiso to explain naba tulege n'agamba Segona olukiiko luyimirizibwe abaze n'abasindika mu committee endala infrastructure okitegera nenga ate ya infrastructure yabadde inakola recommendation eni ya kosase yekwasaganya ebintu byonna ebirimu ssente omwala guli mu ssente na accountability ya Kampala State Council katulo kuba nti yadda defendingira mu Kamwe Museveni yensonga lwaki yagambye eyo olutula luveewo nga balina kye batagetinga kati to prove you this njagala uliza ka video kano ka second 5:03 mwakalabye ko nete mwategedde makulu gaako ulira Ssemujju Nganda Munyalwanda y'Emijaba bw'okwata fulaga yaffe n'obeera kansala abantu ne bakusaamu obwesigwa ng'oli wa PFF oteekwa okumanya ekibiina kye wayingiramu mu lufuutifuuti gye bayita values empisa z'ekibiina ekyo enkola wano mu Buganda mumanyi nti nga waganda omusajja Omuganda takola ekyo twaga abantu batuuka ekisanga nti yakikoze tayinza kuba wa PFF ab'ekibiina ekyo tebakola ebyo si kuvuma abantu si ku mikutu gya mutimbagano si kulumba abantu waze tusaba kadi yaffe kufuuka mukulembeze tetwagala bye tuwulira ewa Lord Mayor Lukwago bituuke mu Wakiso ne mu district eza Uganda endala nti abawaddeyo omwala mulimu n'owa PFF tetwagala kyovula betuwadde kadi tubalumiriza nti okutte fulaga yaffe ogenze kutukikiya naffe ng'ekibiina tutuuke eno osiiwuka empisa n'ovumaganya ekibiina kyaffe nakyo kyabuuza makulu ku ddiru yabaddewo ey'okukuba national platform nakyo kyabuuza statement y'Omunyalwanda ow'Emijaba eyita Ssemujju ogiwulidde bulungi nnyo statement y'Omunyalwanda w'Emijaba ogiwulidde eyeyita Omuganda Ssemujju Nganda ogiwulidde bulungi nnyo kati ye mission gye badde bategese bonga bo bayingizo bakansa kuba bakuwa badipite bakuba befudisi bade bazeeko baniki banope nga n'ekibiina bakikubiramu kati mwaba counter attack nzengo obudde bukyali ne mbakubirawo n'ebbaluwa zaabwe kati mutegedde bulungi nnyo statement eno gyakoze ono Anita Amongi ya mukontrolinga nkiddamu don't be fooled about this gentleman Ssemujju Nganda. He's a state agent, but he disguises himself as an opposition leader. But he's under Anita Amongi's management in the parliament and in the political arena. So he used to camouflage and was given he was given a lot of time to move around the world, even at the parliament floor. Anita Amongi used to give him a lot of time to speak nonsense. Anita Amongi was willing to stop each and every person in the parliament to give an opportunity to that gentleman to speak, because he knows that he's among his agents who operate in disguise, that is in the opposition. He's not in the opposition. Or your guy, Moyai, kambadde mu statement mugitegere. Mutegere bulungi nnyo mission bwe yabadde era mwakikubye bulungi nnyo wulira. Bw'okwata fulaga yaffe n'obeera kansala abantu ne bakusaamu obwesigwa ng'oli wa PFF oteekwa okumanya ekibiina kye wayingiramu mu lufuutifuuti gye bayita values empisa z'ekibiina ekyo enkola wano mu Buganda mumanyi nti nga waganda omusajja Omuganda takola ekyo twaga abantu batuuka ekisanga nti yakikoze tayinza kuba wa PFF ab'ekibiina ekyo tebakola ebyo si kuvuma abantu si ku mikutu gya mutimbagano si kulumba abantu waze tusaba kadi yaffe kufuuka mukulembeze tetwagala bye tuwulira ewa Lord Mayor Lukwago bituuke mu Wakiso ne mu district eza Uganda endala nti abawaddeyo omwala mulimu n'owa PFF tetwagala kyovula betuwadde kadi tubalumiriza nti okutte fulaga yaffe
ogenze kutukikiya naffe ng'ekibiina tutuukeyo n'osiiwuka empisa n'ovumaganya ekibiina kyaffe. Mbuuliza Ssemujju Nganda ennyinde mulingo ekifundika ky'Olubugo yasayininga okusensalinga Mpuuga. Mbuuliza Ssemujju Nganda yasayininga okusensalinga Anita Amongi. Yasayininga. Kati nno beebo. Kebamu wakoka kawindo is to look at Museveni's family n'amwogerera mafuukule. Tayogera ku kintu kirala kyonna. Mpuliriza bulungi. Bamuwa task nti he can attack Museveni and his family financially. So siku ebintu bibiri. Njala munkwate bulungi. There are two different things. Ssemujju Nganda was given an opportunity to cross-examine Museveni's finance or financial expenditure and his family alone, not to talk about the atrocities which are taking place in the country. Bamugamba osobola okwogera ku Museveni engeri gy'aspendingamu ssente ze ne family mu State House. That is it. Toyogera ku kiwamba bantu, kitta bantu, ekibbi kyo okubba obululu, ebikolwa mu ggwanga ebikyamu n'ebirala tabyogerako nno. Bamulekerawo kawinda ako kokka era kali signed. Zino information gyenkuwa eriwero organized set mu same ayijeri. Buli kimu nga bw'akidressinga bamuwa script ya njagala Ssemujju Nganda ovewo wakane nti script gy'oyogera wagyosoma mu pali mawulire tebiva ku same ayi embuya. Njagala we wakane nti byosoma mu byoyogera ddayo olabe Ssemujju Nganda owabuzaava nga tannafuukadde MP ne Ssemujju Nganda ono olyoka otegeere bw'oba oyagala otegeera. Twogera ku kitta bantu, twogera kuwamba abantu, twogera ku golodi w'eggwanga, twogera ku butemu, twogera ku bibyo bulimu papa tasobola kubyogerako. Aba alumba controller wa Anita Amongi wabula bamulekerawo akadini sakali kakwogera ku financial expenditure za Museveni ne family kokka kabeerako. Ddayo ndetero video nga Ssemujju Nganda na kintu kya condemninga ku butemu okuwamba okubba abantu n'ebiti bigera mu ggwanga n'ekyemwanyi mugendo ndetero video nga kyogedde ku lyoko otegeere. Kubanga ki Munyarwanda munnaabwe temumanyi. Awo tuvuddewo. Mutegedde bulungi nnyo, saagala tulwewo. Bwe mmala otegeerawo katugende wano tusooke wa. Abatalaba video lwokusatu nina ekintu kye nayogedde ekya data collection nga bayitamu nini numbers buli kimu kyonna kyonna ne mbagamba bacollectinga data nga bakozesa nini numbers zebajje ku baana abazadde ne mu diaspora. Ne mbagamba nti bamala collectinga data we bagenda mu convertinga bamulondese. Ne mbagamba nti akalwa akawedde President yakawangula bitundu 75 ku buli 100. Ekirala yeebazizza Uganda bonna ku platforms ez'enjawulo n'abali ku ground nti abavuddeyo okukola omulimu gw'amaanyi ogw'okudefendinga ekibiina kya NUP nga kwotadde n'omukulembeze wakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino nno kiwudde ku ebyo ebitambula era ebibadde bigenda mu maaso naddala ku nsonga ez'omwala. Akugamba nti ye mu bigambo byagambye talina gwa defendinga era talina munnabyabufuzi yenna gwasobola okugamba nti adefendinga kubanga nti ebintu bingi nnyo ebibaawo. Naye agamba nti engeri road mayor gye yafrazingamu oba gye yaleetamu ensonga zino ez'omwala
mbo zaali zigenderedde mu kukuba kibiina kya NUP. Oba oli awo mbu zaali zaagala kubanga basanyawo kibiina kya NUP mu Kampala ate nga tugenda mu kalulu. Abantu bonna abajajinge kyagamba nti abantu babasanga balaba era abaana amaaso nga gali wide open ne batandikirawo okukakana ebintu nga bibasituukidde.